Tode bunge kibona go boss tewamulabye badda to the very comfortable era dancing asubira subizi kya kuvayo wali kusoma. In fact ati bagenda nako kwe kubuuza 12 bwavuddewa obwagenze kuno kati ate kati kaliro ke balaga je bagiteeka mu abasajja abo je bajagalamu kibasooka okubeatinga ye numbers. If you beat the numbers mu parliament y'eggwanga tewali kyosobola bakola era ne bannaffe bana abantu era abantu b'emukono bagatwala ndoono kati eno parliament nga benagamba nze sikiriza muntu bannono sikiriza nnyo nga bwe kyali bwe kiriyo emirembe ki babateekete amina ewabadde empuuga wasobola okujjawo kampuuga akato nikezimba abaddiikuula wano era bali bamutaddeyo buteesi kuteekawo buteesi kifaananyi kisiikirize otherwise mbadde kutereevu tubanezaako mu abalabe b'emikulu gyaffe emirungi mwe tulaga buwagizi obutakwowanga okutulabanga Focus TV wamu ne Ebron Media kyamaanyi nnyo nze Ebron Brian ambasaba abanyumira ebyononese nero nkomyewo tubambage tutemeteme ku nsonga ezigenda mu ggwanga twale tubalaganye naye yesawo tukomewo twale ngabo bimanyi nenga sidenda tema nsonga nakusaba omukulu wawe professor asoke ababuuzeko nkomyewo batemerere ki kirigenda okupambagirako olwaleero mwena abatulaba ku mukutu gagadde okuli Focus TV wamu ne Ebron Media tubibazaako ensusuma nnyo okubiranga mutulaba n'olunaku lwaleero nzize ate era nebazanyaako ensuso obaako enkizo abali ku Ebron Media mukulu yaŋŋamba nti banjagala nnyo twasimbula kati sipidi yagiriyiri kati kasitala notification nabonamu nga tuli babiri bwe alemerako bulemezi so tubebaza okuba nga mukikola era mugende mu maaso n'okuba mukikola lwa nsonga ki nti naffe tufuba nnyo okulaba nga bye twogera byansa era bibagasa nze ade ubafuuse kume muyanja ali e Kampala wano mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo n'ogamba nti gino emikutu ebiri twegiteekako ka notification olabira ddala so mutufudde abenja mufudde ab'amaanyi naye tujjukiza ne bannaffe batannaba kubeera nga mulanga naffe emikutu gino gikyalina space bwewaawo mujje muleete obulango bwammwe tubalangire ate oba oliawo bizinesi zammwe zikule nga naffe betukula abantu maaso bakimanye abantu bakimanye sebo nzikiriza nkujjukize nti twakoma okulabagana naawe ng'ovuddeyo okwetondera abaaseno era njagala okujjukiza ensi yonna nti ne weekend eno ejja era abantu abo abaaseno bayinza okukiddamu kintu kyekimu kyenasanyuka byonna nkotonda kwange bawulira omulanga ne batasukka kusanyuira kuba sakiwulirako muobona afiiriddemu kwetede eri abawagizi bonna mwenna nammwe abeyuwa kasalo ka Messi so naye nga Uganda balaze omukwano kuba ate tayatuuse n'agamba yetalabangako nsinga Uganda bali presenze munye eggwanga lyaffe so mbadde nsaba abantu bali mu kubanga Karioki yagambye Karioki ono waaseno yavuddeo n'agamba nti abawadde $2 million eza million era $dollars okuyambako celebrating ekikopo tebasobola tufisizaawoko ka budget oba akatonotono netuleetera ekikopo ekyo wano kinza otasoboka nga kale okuddiza celebration yonna Uganda zebaakoze ekiyinza okusoboka okusitulayo abazanyi oba baregenti ne bajja nebazanyira kukola omupiira naye oba nasitula ekikopo buli nsi erimu obwogezi baasina bagenda kukyayo ne kukisaba naffe enyo mukituwe lwaki musosola naye nga tubeebaza bonna abadde mu mbeera eyo neyongera n'okwebaza ennyo omuntu nga wa United naye nga wavuddeyo n'ojagulizaako ase n'ogaba bannange si kaaki ebbanga musajja munnange lyobadde oludde nga tokitwala kitwaleko so ogwo omutima gwe gw'emizannyo gwe twagalira mwebali nnyo okubanga mukikola sebo leero ŋŋamba ki leero olunaku lwaleero twabadde eggulo mpulonda ba sipiika ne deputy awo onalebo waffe onalebo w'abangi omanyi oba oli mututumufu kisuka kuba okiikirira abeekalungu kati yafudde kuba akalungu kati wa Uganda yonna awo nayesamuko ku bigambo nawana pulezidenti bannaffe abamu abasomidia omanyi buli omu okwata essimu eyo si buli omuntu akwata essimu eyo oyayitako omusomero obulungi oba ofe abamu twasomera mu UPE oluzungu tetuwulira bulungi ate era n'omuze omulala oguli ku TikTok okwo oba ku ki kitumalayo tubawuliza
ne babuukira sokotemerente mu nsonga zaayo tumale tukwawona wonna deputy speaker twamulonze tayebwa yakomyewo Rafael tunemuko ne mukulonda kwabadde kutya omugogo kayingira ku office n'agamba ye mu parliament ye teri nguzi awo mu butabayo nguzi amabati agakomyawo awo mu community session munyanga ku kibuuzo ekyo kwanza kyususeeko kale ali mutula ba mikutu gyaffe gino nkwebaza era n'enjukira okugamba nti subscribinga tube ngutambula mu maaso ensonga z'awagumu nazirabye era nazigoberedde bulungi ekyabadde ku parliament ye Uganda oba ekyabadde mu kusalawo parliament ya 12 eye 12 na 12 parliament wegenda okuba bye twalabye nze ndabanga okwewuusa oba okumala obudde kwewuusa anti labayo ekintu kye baakoze batugirewo kino kye bagamba okulonda bagambe twagenze okulaba gwe baatusaliddewo kino kiraba lwatu gundi above asobola okusala omuntu n'ataba kiyinza okusoboka nga ddi bali bewaguddewo wano ku maama Kadaaga nga omukulu gataleemu sitampu omukulu nga wali awo maama Kadaaga nakukumba oba olwo ekikumu ekinaana anti kati kolaba oti nkugambye okusinza mu structure za parliament yaffe n'engeri gye yakulamu oba engeri gye bagiteekateekamu abasajja abo gye bajagalamu kibasooka okubiitinga ye numbers. If you beat the numbers mu parliament y'eggwanga tewali kyosobola bakola era ne bannaffe bano abanuupu bambi bagendayo kuwaddaako kale kulaga nti ekibiina kale nakyo kirinayo ababaka mu parliament kuno bansanyusizza bali ababaka 49 yes kandidate wawe yafunye obululu 6 kitegeeza bonna bamulonze ne batapingako ne kuba n'abalala oba aba independent tujjukire wabusiro bikoze bitya si wanuupu azi ku kaadi ni wanuupu ebikuwapye kitegeeza naye yafu yakawaddeyo n'abalala bali abatafuna kaadi omuli n'ebibiina ebibadde bitaleese babaka obutaleese babaka nga PPF omuli anti omuli FDC toseka badongo kalontadamasonyiwa omusajja longa mawulize namugumirako nakume enale majimaze kati ulira Ebro nicho nakikugamba even before nikugamba kizibu nnyo okuleka ng'oli mugwagwa okola eddaame igwe semaka taata okola eddaame n'osikiza omwana wo ku muliraano ekirala akabonero akalala kekunala akalaga nti Robert Mao tajja funa endorsement eno kyekyali ekyankwanzi mu retreat nti twali tusuubira wagenda okuteekawo topic eyo discussinga speakership nga bwegenda okubeera rest tebagyogerako omukulu yabagamba bino bye Kampala tujja byogerako mu kaseera kaabyo kati awo kyali kikulaga nti ebyabwe byalina va mu nkukutu kati ono Mao bamuteekawo buteesi nga kazanyirizi ntoze Mao mu njogera ennyangu mu byobufuzi yafuuka ddiikuula tosobola kubeera nga gwe ekikula kyo olina kala bbiri. It has never been there. Tekisobola kuba kungulu green mulayero tekisoboka salawo olumu gyogwa kubanga labayo nono enyinyini owa yero atalaga wamukweka kuba yaline munda oyitegedde kati tolina wogwa kubanga nsonga nona akuli kungulu wa green yekengera nti munda amwe atawuliramu yero kitegeeza kati oba nampa wengwa kivala ngambye Mao abadde ikuula wano era bali bamutaddeyo buteesi kuteeka obuteesi kifaananyi kisiikirize otherwise mbadde nkuzirayo wali ku endorsement nti government besekendiza omuntu waayo it is a sure deal tekibangawo wano mu ggwanga Uganda ne bwa parliament yaffe nga bwebeera okuwakanya n'osinga abakulu kye baagala kivula Kabanda yali ayogeza maanyi n'agamba tuleeta owaki waffe ate era mangu nnyo ne deputy speaker tugenda kulangirirwa ki kakati parliament etuse kussa nga abantu bana bagigoberera
batandise okugwamu n'essuubi kibola nkugambye nti abamu bagambye kino okulonda kiba kuyita okulonda bakijjewo bagambe tugenda kulaga omusiime oba tugenda kulaga eyalondebwa. Elected and chosen byanjawulo. Omulonde n'omusiime eyasalibwawo mwe kimwabadde muliko ejjo kulaba eyasalibwawo tode bungeke bonna both tewamulabye badde atudde very comfortable era dancing asuubira busuubizi kyakuvaayo wali kusoma. In fact kye bagenda nako kwe kubuuza 12 bwavuddewa obwagenze ku Nuupu kati kati ke kakaliro ke balagako omwana yavuddeyo nabityebuka luswa mbwa akalula akafudde kamagogo abaana bakanumutema ebigambo mpozi nakalala ku bululu byavadde nga baka parliament abasomako ko abali corporate omuntu oyo agenda n'akiikirira constituency ennamba ate era omuntu oyo yennyini aweebwa obuvunaanyizibwa okuddayo okuyigiriza bannansi okulonda era bagamba muddeyo musomese constituency zammwe engeri ki abantu gye bagenda okukola ki okulonda bino bennyini babaka bitwalabye kati kikulaga ekiboggwe ekyekikula ky'ababaka betwalonda actually kikuzaayo ne kunonda Abraham Luzere yali agamba nti okulonda kuno twandivudde ku ssente okulonda tugenda kubisaanyiza ebisuka ku senior 6 kubanga abamu bazinanga za NASA kituufu kati muguli ya level ya parliament omubaka gw'abaali nyinza okulowoozamu nti kino kyakoleddwa nga kisobola okuba nga kigenderere oli nga tagala musalirawo ng'agamba kati okuba tagala musalirawo ng'ate alina okulabibwa ng'alonda kakikole ng'akigenderedde akole ki eyo ngeri emu. Engeri ey'okubiri obululu obuli invalidi kisoboka okubeera ng'ate bamu tebategedde omanyi tulinamu abantu baffe kati baba nga Honorable Mulamba ali mu myaka nga 9+ abantu abo mu normal elections tubalondera oyite byabaddewo byaki yakunondera kati bambi omuntu oyo bwe tuba mu biseera ebiri nnomo omuntu alina okubeera nga ssaawa zino abudibwa so si ye kulabirira banne kati balina mu parliament abeegi emyaka sagala mentioninga linnya njagala omulabi yeyekubire mu ttooki tubalina abakulu bwe batyo. Mukadde wange wabeera nga jjajja wange yalina emyaka nga 78 naye nga jjajja oyo ebintu ebimu tumutegeerera ekitegeeza nti woba olonze omubaka parliament asukka mu egyo emyaka kati ali ku sseeryo eyokuba nga inategeerebwa ate wali tewabaddewo kutegeerera kati yasobola okukola ensobi era obuli obubiri bwabaddeko James and Jacob. Ono omusajja omubaka waffe omupya owazungululu mpozi yani munjukiza erinnya Ivan Chene weyasinzidde nanjukiza akalungu lwakolaga mu buto nga maama so okutuma airtime wa 5 ne buto wa 5 airtime nagamba leta Airtel nogenda ngosanga banongo oyimba airtime Airtel wa 5 ne buto wa 5 notuka kuduka noyogera ebirala mbaka byakoze naye kiri bakiraze basize mbusizi James tayebwa Jacob oboso yakoze James and Jacob boss kakati kikulaga nti abantu bano bazze bakulaminze era yalowoozezza kyendowooza babanga yabadde mu ntegeera ye yalowooza nti kati tulina kulonda ababaka bameka babiri speaker nani ne deputy ye n'agayiwa kamanya meka so kati kyekikula ky'ababaka mu tugenda basonyiwa kyekikula ky'ababaka betusinze mu parliament otegeerera oba okuteeseza abantu emyaka 5 so nsaba tukkirize tugaane nti oto tulina ababaka ab'ekiboggwe nga bano abali ku linessa kiki ky'obasuubiramu ekyenkizo okusukka ku ekyo kitegeeza ki nti ebintu byonna bina parliament either okubeera nga tugyesonyiwa omuntu omanye nti kati oliwo ku lulwo oba tukkirize tugambe nti parliament gye twateekayo yatusala kyaggwa aho tosobola kuŋŋamba nti remember pate eriwo mu buyinza yeyina numbers
kakati bano abala kyebakola kyenagambye kyebakola kwe kuwadaawadako nga bw'onolaba omubbi abbise emmundu n'omukubira nduulu owange kale nkutwala bintu nga sinyeeze kyokka enduulu ng'enduulu oyo egikuba ate nga bw'odduka asimbudde dda gwe bw'odduka omuviira kitegeeza ki nti oba omuwadde n'omukisa okukola ebirala byandikoze ng'ate ali mu kikolwa kyakubba kakati bebakafa parliament kyebakola era nzijukira ebisanja bingi abantu bebazze ne bagamba Nuupu eri mu kusaanyawo babaka bafe abateeketeeke naye nze ndi omu akkiriza nti abateeketeeke babaddeyo naye kaseera ke babaddeyo bambi amaanyi gaabwe n'obuyiiya bwabwe n'okulowooza kwabwe tekuteekesebwa mu nkola kati ke kaseera saawa zino tulozeeko ku mujiji omuto ate n'ekirala ewakula ennume tewakuleemu kakati amu bamaze dde okigera okiteekawo nga bagamba nti ono omwana Nkeretanyi Yusuf Kiruluuta ye new Ssemujju Nganda in 12th parliament kati ekyo kye nali ngamba abantu even before mu campaign gwe okumanya amaanyi ga Bobi Wine obusobozi bwe togenda bumanya ng'omutumye nga togenda kumanya maanyi ge nga tomuwaddeemu kukwatamu amaanyi g'omwana ono mutabani we oba amaanyi g'omuntu yenna gw'oyagala okwesigisa ekintu ogazuula amaze kukola tolina President Museveni okumanya ate yali munafu nnyo ng'abantu tebamulaba muwadde obusobozi tebaamulonda muwa kalulu ne 1% yagaana naye saa zino gwe tuli mu kuwaana atufugidde emyaka ameka kati how do you say nti Bobi Wine ayagaddwa abantu gwe balabyemu ne vision abaweze percentage yamulonda naweza milioni 3 ogamba nti tasobola ebintu byonna Ebron niyo tambula mu bwaffe bwa bulijjo omuntu aba alina kyakusaba kyayagala omugezi omuwe okiba nga si kyabulamu kyenjagala kyokka abantu bajjukiza ekintu kyagezesa mbwe bulamu kwa bujjo omulundi gutya ate tugenda spare togenda n'omusawo togenda ew'omusawo agenda okulongoosa oba ogenda okukwata mu bintu ng'obulamu bwo ogenda ogezese ekyo sikikkiririzaamu naye ebintu bino byonna bikuwa second chance give people chances abantu mbawe chance bagezese bane tosobola kumanya maanyi ga Kiruluuta nga tomutaddeeyo very many people bali bamukuba bagamba aleeraako kagenda kukola ki kasobola ki sawa zino on his first appearance parliament sumire yona agikutta ati bagambiddewo n'omwana tufunye Ssemujju Nganda ate nga waliyo the other guy gwe bayita era these are the two people to watch Maseruka n'Owemukono abagenda kuba basoganyi oluzungu balumanyi bagenda kuba basoganyi kisooka bayivu ate ekirala bali mu myaka gyabwe gye emyaka egina okukola ebintu n'atagambwako gye emyaka egina okukola ebintu binaggwano omuntu olina okukozeseza obuyiiya obw'ekikugu omuntu olina okubeera ng'olaga obumanyi bwo gye emyaka egyo from 30 to 45 omuntu walagira maturity omuntu walagira amaanyi physicality ye omuntu walagira obuvunaanyizibwa bwawo era egyo gye emyaka egikolerera giri emikadde so kati President Museveni okwenda osinga omusajja nga tuwumbawumba twanjagala obudde n'abugira okwenda osinga Jacob Oboss n'otuwa deputy speaker ng'otuwa James Tayebwa abadde mu parliament ye11 n'otugamba nti gwabadde ali naye speaker abadde yeetaba mu bulyake abadde yeetaba mu kenuzi abadde yeetaba mu kukusa ssente onkakasa otya nti omuntu amubadde ku kido wage babadde baddukanya parliament obulungi ennyo nga tubadde tubawaana ye teyafunye ku kiwuka kino gw'onumiriza era ompa bujulizi ki nti ono deputy speaker teyafunye kirwadde ekiruma amongo because they have been together teri ddiru olujja badde ayisaawo nga deputy of course tali awe mutereevu kati awo nawo nakuyewo ebituli ekituli ekirala kyenkuba gwe bw'obayo n'otuwaanira omuntu gw'okebedde nti alina zi clean sheet nga David Laya tuyinza okugamba owaasena tugenda okuddamu okutunula mu vaalo ng'omuntu yennyini gw'ogamba alina clean sheet waliwo empiira gye mutaabaze
nga yakubwamu dda emipiira egiwera okusinga banne. Bw'obanga ajjako mu bosi g'otuwadde yali mu ssaga y'amabaati n'avaayo n'atugamba nti teyali yeetagategedde ba yalabirawo gali wuwe gatuuse wuwe. Akasala ku kyuma kya mbizi. Kakati omuntu w'ekikola kiti bw'otugamba nti MK ne General President Museveni muleesa abantu abagenda okujjawo n'okulwanisa enguzi, tosobola kuleeta abantu abali affected already. Naye yagamba enguzi mu palamenti ye tegenda kukasala embeawo kikafuuwe. Bannaye nkyogere ntya omuntu eyali alumiddwa ku musota n'olaba omugwezinze but omuntu ono yali agezeseza ku kintu bannange tukirize tugaane. Si kyangu nnyo okubeera 100% tasobola kuddamu kigezesa. Kyekiringa essaawa zino mu nsi yattu Uganda wano Ebloni omuntu okunkakasa nti ye x-ray wa mukyawa aba mukyayidde ddala. Kizibu. Ekyo kizibu. Naddala mu basajja. So kakati nsaba tuwumbewumbe bwe tuti. Ensonga ya enkerettanyi eri ku social media eri mu kuwungeesebwa ku social media yabadde ayogerera mu lugero. Esebo. Okwogerera mu lugero one kikwetagisa okuba nga omanyi nnyo ggwe awuliriza olugero, kikwetagisa okubeera nga one owuliriza you a good listener, oli muwuliriza mulungi. Ekyokusatu kikwetagisa okubeera nga oli mugumiikiriza. Abantu abamu interpretation y'olugero lwe yagoyogereddemu tebagitegedde kuba ebisatu byababuze. Obwongo bwabwe nga tebabuwaddeyo kimala, tebawuliriza ate tebamazeeyo. Tebamazeeyo kiri kyeggwera. So tujjukire akantu kano ke yakozaako okugira mu ngero ne honorable wa mukono honorable gwe bayita Betnamboze bakireke yakakozesa mu 2021 ye yavayo n'asekendinga Moses Ali. Nakaba ne parliament yaffe the fact is ekulembeddwa muba tulina n'abakulembeze ababaddewo oba baliwo nga bakulu mu myaka bali above emyaka wegito. Kati kitegeeza nti eggwanga lirina kufugibwa abantu abakulu abakuze mu myaka. Tetuyinza kulemwa kuddira parliament tugiwa abavubuka ng'ate ffe abakadde we tuli ate era ne gavumenti yaffe ng'akadde. Katuloleyo mukadde munnaffe addukanye parliament muzaale nga indirector ali mu kkubaani muzeeyi. Kati omwana ono simanyi omanyi kali very intelligent aleka agoberera nnyo ebyafaayo. Yatudde mu kintu kyennyini ekya Betnamboze kye yatulamu 2021 kye yatuddemu 2026. Era obwewo kati obitambula video zitambula ezo bbiri. Navayo n'agamba nti President Museveni ebbanga lye mumaze commitment gye muwaddeyo obulungi bwe mutufuze emyaka 4 egiyise okwesaddaaka kwe muwaddeyo gwe ne famire eyo tetuyinza kuba balyazaamaanyi abutaddira oba butawa mukisa kulondobayo omuntu nga Sodo Aine Kaguta okubeera nga yabeera sipiika owa parliament eno oba ow'ekifo kino. Ekisookera ddala ali mu myaka gye tukola ki egisinga obungi wegiri okukka wansi. Ekyokubiri yali tabeerangako mu kifo kyonna parliament ate erimu abapya bayitirivu. So ajja tukiikirira bulungi tusaba ye abeere ng'asekendingibwa ajje kuba deputy speaker. Kati kino kyali kitegeeza ki nti tujjukire nti president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga ajja akyogera nnyo nti ofiisi zonna muzijjuzaamu ki abammwe abaluganda ebiko n'emikwano. Yes. Kakati yabadde alinga amusoomooza amugamba lwaki osuula ono lwaki olinga agamba nti ontomulaba ng'ate yenkolayo for the last 40 years buli ofiisi ogiteekamu ki baluganda n'ebiko n'emikwano. Yes. Kati ono wo alinga amujjukiza ono wo mutu omuteekewa mu parliament yazo obusanyiza bifunyidda. Very true. Kati engeri gyakyogeddemu ekyogerera mu lugero abantu bangi tebaakategedde era abamu bamusonzemu oluyinga bwe yabadde akoze ki naye just know abantu abo NUP bwe yavayo n'esongamu olunye tubalabireko nnyo bwe bagenda kutukolera ekikula kya parliament naddala eya 12 oba eya12 butya bwegenda okubeera. Abazannyi bonna abalungi essaawa zino obeera okulonda line-up ya Premier League oyina bajja muki mu NUP. No tuli mupiira bw'oyagala abazannyi abalungi mu first 11 mu Bungereza balina ekitundu kyene kiva mu tiimu ziri 3 abasinga obungi bava mu Arsenal. Very true. Abaddako Man City ne mu Man United olondera abazannyi nga babiri. Kati kyabulyaza amaanya nti obyobufuzi bya wano saawa zino with numbers Arsenal yandibadde NRM
Nika atogenda kwewunyanga abazanya basinga bajje mu mani yali yokumeka yokusatu kye kigenda okubeera wano nti abantu abagenda performing obulungi abagenda okulaga parliament bweyina okuba ate bagenda kuva mu nuupu so CNRM erina numbers wadde okimanyi nti waliwo n'ababaka betutamanya na kumanya nti mu span eno ey'emyaka 5 mu ttaamu yaabwe yonna okugwa nga tosobola balaba ku kamera tubawuliza nako newakwadde oli munnamawulire mu parliament eyo eweddeko eyakugwako waliwo omubaka yafaanana neewuunya omubaka yafudde simulabangako wadde omanyi bamanyi okwetegera kamera zaffe munku ade munku simulabangako naye nga mubaka kati ekyokusomozebwa kibalina ababaka ba nuupu kyekivula baŋŋamba nti Bobi balabiranga wala kulonda ababaka bano ekisookera ddala nuupu nkoko njeru etunuuliddwa singa omwana oyo yavuddeyo n'ayogera ekintu nga tekyabaddemu ayikiwabu kukozesa bwongo obwo bwa kikugu bannange senga ekiryawo ngabo tebatuleetera kati okusoboza kuli buli wanuupu waali you have to prove olina kubanga buli kyokola opuruvinga abo batakukiririza mu abo abakukuba mu tooki okuwewula tujjukire saawa zino abaana abali mu kasengejja wovudde ani abaddewo era waddewo can at least compete osobola okutuwa ekyo kyabadde akola omu akafaananyi omwana oyo wagenze wabaddewo bwe bayita yani oyo kubyakoze linnya nalejje mu mwakyuyamba kozi yasaze yabikiddwako ngaebifaananyi byali mukubwa awo neŋŋamba ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu ani amubalira omuzannyo guno bugweya makadi ngali mukunama kakati abantu b'ekalungu saazi mbadde baddala nkituufu gwe bamakadi kyali kituufu era abantu b'emikono baga twalonda ono kati eno parliament nga bwe nagamba nze sikkiriza muntu bannono sikkiriza nnyo nga bwe kyali bwe kiri emirembe ki babateekete amiina ewabadde empuuga wasobola okugjawo kampuuga akato nekezimba ewabadde ani seggona wasobola okugjawo ka seggona akato because even these people mu 2011 baali bato era bangi babakubamu ebitundu bagamba bagenda tuwaaki esaazi zino babadde empologoma bagamba obweva mu parliament tugenda bana parliament bano abaana abazze balina obusobozi bwabwe ku nsi kuno mukama buli omuntu gwe yatonda yamuwa obusobozi bwe so nzikiriza bulungi they will perform at their best ate era bagenda disprovinga n'abo abakadde betwali tumanyi nti bannono babaddeyo balibeerawo mpaka weewaawo yesebo kaso okay kaso nebaze bakama bange obaka bwatukidde ddala aba focus graphics twabona nanyumye bakozeeko dda bakozeeko dda emikolo kakati ekyo bagamba uniform bulina kukyusa za wiki namba bulina kuyambala ndala bebale nnyo bebalire ddala be bannaffe babayita aba focus graphics and branding bagamba nti gwe kyonna kye wali olowoozezzaako yes nga wali baddawo n'oweebaka n'olowoozaayo ekintu gwe kibasiigira ekifaananyi ntogayo ekintu ekifaananyiza bwe kiti AI yajja bajja gikozesa bakuwa ekyo kyoyagala okubeera mu branding yenna printing yenna bagezeeko bajjako bakolerako so ng'ate era ne bannaffe aba focus event services bagamba nti nedda toddamu kunoonya abantu bakolera mikolo nga weebali ku bifaananyi ku kutimba ku keeki ku entertainment ku vidiyo ennungi bagaye bugambi bannange onaye mukwikeyo mu weekend twavudde mu weekend nababe nga muli ku mikolo mujo mwina ne sekretary aba MC abantu bali awo bakubagana olwo bagamba banne focus mwagala tukola naye twabagamba nti tuli mu kulwanyisa Ebron kye twagala okulwanyisa nga focus events kwe kulaba ng'omuntu kyasasudde kyafuna okulaba nti omuntu asasulira ekyo kuba because emikolo gino mu bulamu tukola emikolo ng'ebiri that is mu bulamu egibeerawo gy'osanyukiramu okusemegwa gwa kufa kati emikolo egyo egiri awo wakati mu bulamu bwo bw'otagifuna at their fullest watojja kunyumirwa so bagamba nti bakozese obeere ng'ofuna package nga bwe zirina okubeera ya mpozi era nga tubasiibula sijja kwera bajjukiza akantu kaffe jakagata yaŋŋambye bajjukize nti wonna wooli mu ggwanga gwe kuba essimu eyo ku screen gy'oba olaba ogenda kuba okafuna naye kyanagamba nti akyenkizo kye kalina ne woba wa maniyu nga muva mu kibanda ng'asi newangudde ekikopo otuuka wakanyinimu nga yagamba ssebo nze semaka nyingidde
Oya obubadde balabye balungi usinze gye twavudde tugenda kusuka wonyawo sigadde Ebron Brani amasawo nyule byonose I sign out